Embeera ekyali ya bunkenke muganda wange ggwe, embeera ekyali ya bunkenke eri gye twafunye ekyekanga amakya g'olwaleero, embeera tewoomya nnakabululu wadde n'akamugo mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mu kiteezi embeera ya bunkenke muganda wange, jjukira nti n'ekyaguddewo luvannyuma lwa kasasiro okubanga abootikidde abantu b'omu kitundu ekyo n'amayumba gaamuggo mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Embeera ekyali ya bunkenke nnyo ddala gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Wenjogerera baakaziikulayo emirambo egiwera, abaana bamaama babuliddwako bamaama abaabwe abo tobala gwe muganda wange ali eyo. Naye waliwo abakulu abatuuse ba ministers b'ebitiibwa abakolagana mu nsonga bakwataganya ensonga z'ebigwa tebiraze bayingiddewo. Abantu bongedde okkuba omulanga ku bikozesebwa ku equipments okugeza nga tractors ezitaliiwo ssaawa zino, kubanga abantu bonna bonna be basobodde okurescuinga bakozesezza nkumbi, abatuuze bakozesezza nkumbi. Oba okitegeera ggwe mukwano gwange, ne basobola okuba nga baliko be bayamba n'emirambo egisinga gyonna okuginnyululayo, okugiggya mu musenyu bakozesezza nkumbi. Twebuuza gavumenti yaffe wano eri ludda wa? Eri luddawo okuleeta bibbuludooza okusobola okuba nga etaakiriza abantu. Abatuuze abasobodde okuleeta ebyabwe babireese, naye nga bye bikyaliwo ebitono, kubanga nkugambye okuva ku makya paka ne kaakati wenjogerera bakyetaaga ebikozesebwa okusobola okuba nga bagezaako okutaakiriza abantu. Neebuuza lwaki gavumenti teyanguyirwa nnyo nsonga nga zino nga weeyangulira okuba nga ereeta tiyaggaasi mmotoka byakyo okuba nga etaawuluza abantu, ate nga kino kiri ku kutaasa bulamu bw'abantu. So embeera egenda mu maaso mu ggwanga ya bunkenke, embeera egenda mu maaso mu ggwanga ya bunkenke. Kaakati wenjogerera nga waliwo omukyala ali mu maziga kati afiiriddwako omwana, bagenze okubannyulula babiri nga bafu. Yeyo embeera eri mu kiteezi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Jjukira nti nno naggambye ensonga toyinza kubanenya nnyo lwaki bazimba kumpi ne dumping site eno. Jjukira naggambye nti dumping site yestabulishingibwawo mu 1996, emyaka mingi nnyo. Eriko acres 32, ebadde nga sub-regions ezikola Kampala 5 n'okusukkawo ze zidampinga mu kifo ekyo. Kaakati okuva mu 1996 bazze badampingawo kasasiro. Kati kasasiro jjukira nti ebbanga libadde liyiseewo ddene mu bifo ebimu acres 39. Ebimu biba byafuuka dda ttaka, musenyu, waliwo kye bayita soil erosion ejja n'eteekawo omusenyu. Kati abatuuze bangi baali baasenga ku ttaka eryo. Ate ng'ovudde ku ekyo eno ku bbibiro mabbali, kuva mu 1996 bateekawo kasasiro tebafunanga budde oba engeri gye babadde bamulabiriramu n'okumwokya n'omukendeeza si kye kintu ekibadde ekyangu gye bali aba KCCA. Kaakati entuumo za kasasiro zibadde zaakola dda olusozi, ng'obeera eno oyinza okulenga n'ogamba oba wali waliwo olwenzi oli mountain oba mountain Elgon esiguka wali. Naye nga muganda wange entuumo ya kasasiro okumanya kyatuuka ekiseera ng'entuumo efuuse entuumo, baatuuka n'okupropozingayo eka endala 132 mu disitulikiti y'e Mukono ziyambeko okutaakiriza ku kasasiro ono agenda wano bafuneyo ekifo ekiramu mwe bayiwa kasasiro, nga zino eka 32 tezikyamala. Kati ku zino eka 32 zibadde zikoze obusozi zizimu ku zibuutukidde abantu n'ennyumba zonna ne infrastructure zonna ezibaddewo awo ezitutte obulamu bw'abantu.
embeera yeeyo muganda wange wenjogerera. Tesanyusa n'akamu, bamaama bakaaba n'abaana bakaaba. Abaana tebalaba bannyaabwe ate ne bamaama tebalaba baana baabwe. Bagezaako okuba nga basimaasima nga bayoolayoola naye nga bakozesa nkumbi. Zino zi bulldozer tetuziinaawo nnyo. Gavumenti egaanye okusapurayinga mechanics oba equipments ezimala okusobola okutaakirizaako akulaba ng'oba bayinza ottaakirizaako ku bantu. Naye essaawa zino wenjogera badde bajjulula badde banyulula mulambo. So kino kimazeemu nnyo abantu abalindiridde abo baabwe essuubi n'ennaku ebajjudde ku mutima, kubanga embeera ya bunkenke. Tulaba ebisolo nabyo tebyalutonze. Ebisolo ebisinga ggwe muganda wange nabyo tebyalutonze, byagendedde mu kasasiro. Famire z'abantu abamu tezinnalabikako. Entuuma eyo nga woogiraba kizibu nnyo okugamba nti nno bayinza ogiyoolawo ne essaawa zino babaako kye bakola, kuba kasasiro kugambye yateekebwawo 1996 nga bajja badampingaawo kati golowooza kasasiro ali awo yenkana ki? Ate ng'omwalimu n'ettaka nga bwegambye nti soil erosion ebadde kugamba mukoko abadde ayiwa ettaka oba omusenyu ajja n'agunaaza eri n'ayiwa eyo ne byegatta ne kasasiro. Kakizibu nnyo okulowooza nti kasasiro ekabula mulimu n'omusenyu. Simanyi embeera n'amaanyi omuntu gw'ayinza otteeka awo oba ogalaba bulungi. So okugamba nti nno omuntu wa bulijjo nga ye asobola okuba nga yeemalirira ku nsonga eno, mba nkulimbye. Aba yeetaagamu omukono gwa gavumenti, aba yeetaagamu omukono ogw'amaanyi ogw'ekyuma gusobole okuba nga gumuyamba nga gumutaakirizaako ku ebyo ebitagenda bulungi. Bongera okuba omulanga era naffe twongera okukoowoola buli ayina kyayinza otuyamba okutaasa abantu bano akiveeyo nakyo kasita kiba nga kiginasobola okutaakirizaako okubaako kye kyongerako, kubanga embeera ekyali yakasoobo nnyo. Obudde bugenda ziba naye tetulina kye twakozeeko yadde n'akamu okulaba nga tubaako abantu be tutaakiriza. Oba okitegeera ggwe mukwano gwange ali eyo. So embeera ya bunkenke ddala gwe mukwano gwange. Naye nga nkutegeeza nti gwe yeekumira ku Yogi Updates TV, tweyabira ku subscribinga, sharinga, commentinga. Genda mu maaso n'okusubscribinga, sharinga. Baganda bange mmanirizaako nnyo nammwe abali ebweyo emitala w'amayanja, yeyo embeera egenda mu maaso. Kugambye abakungu batuuseewo bongedde okutuukawo, naye era mpaawo kibakyusizzaako. Kubanga omukungu okujja ng'azze kulaba bulabi nga talina kyazze nakyo, ekyo nakyo kyongera okweraliikiriza omuntu wa wansi. Kale embeera yeeyo gwe mukwano gwange, tugenda kuba tukomawo tukusigire ekifaananyi ate ekirala ekiri ku gurawundi, kubanga buli lukya wabaako agabalukawo. Baminisitaazi abakola ku nsonga z'ebigwa tebiraze bayingiddewo dda, we bali bakyateesiganya kulaba ngeri ki gye bayinza okuyambamu, naye nabo tebazze na buyambi. Kye tubadde tubasuubira si kye batuleetedde. Kale kwegamba embeera eri wano yakweraliikirira bweraliikiriziddwa mukwano gwange ali eyo.